Mukama waffe tukwebaza kubanga oli w'amaanyi, kubanga oli wa buyinza, kubanga oli wa muwendo. Tetulina kyonna kyonna kye tuyinza kuddiza okuggyako okusinza kwaffe, okuggyako amatendo gaffe, okuggyako okusuuta kwaffe okujja eri ggwe. Kyetuba tukwagamba nti oli w'amaanyi, oli wa buyinza, oli wa muwendo. Tukwebaza ayi kabaka abakabaka, osaanidde kitaffe ataggwaawo. Era ne mu kiseera kino Mukama tusaba ofuge eri emitima gyaffe, otulungamye mu byonna. Ekitiibwa kyo kyolesebwe mu kubeerawo kwaffe, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Haleluya. Kale tugenda kusinza Mukama muyimba ntono nnyo. Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, ye mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, ye mulungi, ye mulungi. Oyo watulese Yesu, Atulese, 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 atulese Yesu, atulese, atulese, atulese. oyo tumuyimbire, oyo Tumuyimbire, 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 muyimbire, oyo tumuyimbire, 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 tumuzinire, oyo tumuzinire, 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 oyo wachitebwa Yesu, wachitibwa, 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 wachitebwa Yesu, wachitibwa, wachitibwa, oyo wachitibwa, wamuwendo Yesu, wamuwendo, 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 wendo Yesu, wamuwendo, wamuwendo, wamuwendo. Yesu mulungi, Yesu mulungi, Ye mulungi, ye mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, ye mulungi, ye mulungi. tumuwubire, oyo Tumuwubire, 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 wubire, oyo tumuwubire, tumuwubire, kale tumuwubire, tumubukire, oyo tumubukire, 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 okire, oyo tumubukire, tumubukire, tumubukire. tumuwe ekitiibwa, 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 tumuwe ekitiibwa, 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 ekitiibwa. Ebeneza tuchewala, Ebeneza tutwala wala, Ebeneza atuchewala, Ebeneza atutwala wala. oh Ebeneza tuchewala, Ebeneza tutwala wala, Ebeneza atutwala, Ebeneza atutwala wala. Ebeneza
atuje wala Ebeneza otutwala wala Ebeneza atuje wala Ebeneza atutwala wala atuje wala atuje wala atuje wala atutwala wala Yesu atuje wala atuje wala atuje wala atutwala wala atuje wala atuje wala atuje wala atutwala wala Otuje wala Ebeneza otutwala wala Ebeneza atuje wala Ebeneza atutwala wala Ebeneza atuje wala Ebeneza atutwala wala Ebeneza atuje wala Ebeneza atutwala wala kale mukubira akalulu obokikkiriza nti atuje wala era atutwala Amen. Osanire mukama era Mukama tukwebaza kubanga otujje wala obadde mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe mu mbiri mbeera osigadde nga Katonda toganyiza kigere kyaffe kusagaasagana kubanga Bayibuli etugamba nti yakooma tabongoota era teyeebaka. Mukama teweebase obadde wamu naffe mu buli mbeera mu buli mbeera yonna yonna obaddewo tukwebaza ayi Katonda waffe tukusinza era tugolomiza ayi Katonda waffe wetusaba mukama ulira wetusaba mukama ulira wetusaba mukama ulira wetusaba mukama ulira wetusinza gera maaso osinze Mukama amachaga leero kubanga kwe kuyana wetusinza mukama ulira wetusinza mukama ulira wetwenenya mukama ulira mukama ulira wetusinza mukama ulira wetusinza mukama ulira Amina. Katonda tukwebaza nnyo ku lunaku olwaleero lw'otuwadde okukungaana wamu okukusinza okugulumiza gw'osinga byonna Mukama tiwali akwenkana. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala. Amiina. Tuweeyo obugalo ku kweyaffe, mwebale okuweereza, mwebale nnyo obuweereza.
ekiseera kituuse okugabana kigambo kya Katonda katege emmeeme zaffe emitima gyaffe n'okutegeera kwaffe nti ekigambo tukifune. Kati nyigera kwaniza mukadde waffe Mama Joan Apire ajja atuwa ekigambo ffenna katukiwulize. Amiina. Kasooka ajje mukubire obugalo then tutuule. Kwanza nnyo. Singa babadde mabega musemberako mu maaso ne tujjira ne tutalekana nnyo abanajja leeti baleme kubatawaanya nga bayingira. Mukama Katonda omulungi tukwebaza tuze mu maaso go taata wagamba 2 oba 3 bwe banakuŋŋaananga oli wakati mu bo 2 oba 3 bwe banakkirizinganya ku kigambo Mukama taata ojja kukikola. Mukama taata tusaba okubeerawo okubeere mu kifo kino tusaba Mukama otunnyonnyole Mukama taata kiki oyagala okuyigiriza ekkanisa yo. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna nkusaba ojjewo okutegeera kwange n'amagezi gange mwoyo omutukuvu g'oba oyogera. Kwata emitima gy'abantu Mukama taata. Mukama taata zaamu amaanyi abaweddemu amaanyi taata. Tukwebaza kubanga tusabye. Amen. Oluganda ndwogera bulungi nnyo naye waliwo wensikatira. Nsaba tusome mu kitabo kya Malachi 3. Abali ku Zoom singa mufuna akapeeni ne muwandiika ebyawandiikibwa bino ne mubiddamu mweka oluvannyuma. Naffe ffenna. Ani anansomera mu Luganda? Oh, it is there. Nja kuyita mu bimpimpi. Okay. Malachi 3, 6 to 11. Olunyiriro lw'omukaaga okutuusa ku 11. Egamba bw'eti nti kubanga olunyiriro lw'omukaaga kubanga nze Mukama sijjulukuka mmwe batabani ba Yakobo kyeva mulema okumalibwawo. Olw'omusanvu okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange so temubikwatanga. Mudde gye ndi nange nadda gye muli bwayogera Mukama w'eggye. Naye mwogera tunadda tutya? Omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munyaga nze. Naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Olw'omwenda mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu kubanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bayogera Mukama w'eggye. Kubanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we kulijja era ndinenya omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bayogera Mukama w'eggye. Amen. Ndowooza omuntu bw'osoma ekitundu kyeyogerera kyokka
tekiri mu bintu nti bukwakulizo babu bikaluba nnyo omuntu ajja kukitegeera nga bekyogera naye kyetaaga omwoyo mutukuvu okukikubikulira ekimu ky'ekkumi kyekintu kyetutatera kwagala kuwulira n'okuwaayo kubanga waliwo ababoogera kuwaayo ne babyogera ne bitabula abantu nga tebakyategeera bakole ki nga baraba bintu bikyamu baraba abantu basoloza sente naye ekigambo kya Mukama bwe kiri bw'okisoma bw'ayogera ate Mukama bw'aba agambye okola ekintu akikola era akituukiriza kati obedience ki mu Luganda mu kugondera Katonda bwe tugondera Katonda ajja kutukolera ekyo kyekyayogera kubanga si mwana wa muntu tasobola okulimba oba okwejjusa bw'ayogera ekintu akituukiriza. Be faithful also in tithing. Mubeere beesigwa. Kimu ky'ekkumi ndowooza kankinyonyole tuyite mu byangungu wano. Kimu ky'ekkumi bw'oba nga ofunye ebintu 100 kakati bw'oba ofunye ebintu 10 otoolako kimu oba emicyungwa 10 otoolako omucyungwa gumu gwa Mukama oba ente 10 ente emu ya Mukama oba enkoko 10 ente emu ya Mukama oba amagi tray amagi 3 ga Mukama kwagamba kimu ky'ekkumi mujja kukinyonyoka oluvannyuma nga mugenda muyiga bulungi kyekitegeeza. Be faithful mukikole mu bugenderevu. Emirundi mingi tuba n'ebyetaavu bingi nnyo okusinga ekyo kye tufunye. Nyinza okutunda ente yange oba embizi yange embizi yange n'engitunda miliyoni naye nga neetaaga amabaati ga miliyoni 1.2 awo nenga nawe Mukama kino okiraba Mukama kino okirabye kakati n'okwata n'ogenda n'ogula amabaati ogenda okulaba nga byokola tebijja obuwizi buzaalwa bufa ebintu bitusoba. Mukama agambye nti wakisa abaana ba Yakobo kiva tetumalirwawo singa yali kwakutumalawo yanditumazeewo ne tutaba na kantu n'awaka yadde n'emmere gye tulya kubanga tetubadde beesigwa naye agambye ekisa kye tetumalwawo atusaasira mu butamanya naye mu biseera by'obutamanya akusaasira naye ekituuka ekiseera ng'omanyi amazima g'omanyi olina gakozesa Mukama ajja kusalira omusango kubanga amazima ogategedde naye oganyoomye ogaganye okugakola. Mulina okumanya ti kimu ky'ekkumi si kya musumba kimu ky'ekkumi si kya Pastor Godson takiteeka mu nsawo ye takitaguliramu omukyala emmere n'ebiteeteeyi. Ekimu ky'ekkumi kya Katonda agamba nti a tenth is mine kimu ky'ekkumi kyange oba kitwalawo Mukama yaragira agamba mubireete mu nnyumba yange ye Mukama akola omulimu gwe enjira ebuulirwe abantu balokoke abalwadde bakyalirwe basobole entambula erabike egenda okunoonya abantu ba Katonda ababuze oba bali mu buzibu. Kirina bingi kyekikola tetujja kubinyonyola kubanga ogusi mulimu gwaffe omulimu gwaffe kwe kukiwaayo ne wabaawo ekiweebwayo Mukama tugatuweeyo ekiweebwayo kimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo. Ekiweebwayo tebaga nti waayo 2 bya 10 oba kimu kya 10 tebakubalira naye kambabuuze bw'oba oyagala kusiga kasooli n'okwata eminwe egyo 4 n'ogikongola n'ogisiga kyofunamu kyenkana ne bw'osiga eminwe 10 oba eminwe 2 kakati kyoyagala okusiga nawe kyojja okungula. Bw'onoosiga ebijanjaalo okibatu ojja kukungula bibatunga 10 naye bw'osiga ebijanjaalo bw'osiga ekibbo oba eddebe nawe ojja kujjamu omusiri omunene. Omanyi Mukama takyuka. Mukama newankubadde enkuba gitonyeseza abalungi n'ababi nga Bayibuli bweyogera naye waliwo ebirya ebintu byaffe nti yagambye ajja kunenya omulyi amumanyi nti omulyi we ali muzungu divawara omwoyo ogugira ogunyaga ogunyagulula ogwonoona n'olima ebintu ne byonna ne bifa n'okola olunaku lw'okoze sente ziwera
gwabadde yeterekera noga Mukama nawe kino kirabo abaana balina kudya school fees kati school fees sobola kutwala ko kimu kye 10 kakati ng'obadde tozirina kati Mukama azikuwadde zobadde nazo kwata kimu kye 10 okwata nze kyenkola nkwata amabaasa mangi bwe mba ntunze enkoko zino zivuddemu ze zino amagoba sigamba nti nateekamu miliyoni 1 kakati bwe nkola miliyoni 2 kitegeeza nti nja kujjako emitwalo 10 nze nja kugirako ddala gross sijjaako just nti omala kukityondoza n'okisalako n'okitemako nabikolanga kyenva mbyogera n'olyoka n'obala buli kantu konna akafiseeko n'okafuula magoba n'okatoolako n'owako Mukama gwe nawe oyagala kutoolereko bw'atyo bameka batayagala kyamusuukunda ekisuukundiddwa n'okisuukunda n'okijuza naffe kyetwandyagadde Mukama atukolere abaana bange bonna bakulu kati ne bebi wange mutabani wange abadde wano okuva e Canada Saarongo naye nabayigiriza kimu kye 10 nga bato nnyo bwe babawa sente z'okutwala ku ssomero ku break oba kintu gamba what is the 10th bona nga bali tulina akabbo mu kisenge nga buli omu ateekamu n'awandika mu katabo ke nateonyezaako naye mbya kubabulira sewaana sikola ki Mukama alabiridde abaana bange abakoledde buli kirungi kyonna amara okusoma yafumbirwa amara okusoma yafuna omulimu amara kwegamba buli kintu nolaba nga si byebiri bye twandibadde tusuubira kubanze nabiyitamu na strugglinga okutuuka wendi naye mu byonna ne tuba nti bw'obeera omwesigwa eri Mukama naye abeera mwesigwa gy'oli. Tithe is to honor God, kusaamu Mukama ekitiibwa naye agamba timukolimiddwa you are cursed with a curse kubanga munziba agambye you are cursed with a curse mukolimiddwa n'ekikolimo awo nakibuuza Mukama ekasi ate n'ekikolimo kiteekwa kubanga kinene Mukama watuukira okunyiga nakukolimira ekikolimo n'ekikolimo kiteekwa kubanga kinene kakati nja kuyita mu byangu Mukama bwali batuwadde obudde nga tuli bangi service tujja kukiddamu tunyonyole oba mu Bible study omusumba abanyonyole bulungi. Hallelujah. Oh, glory to God. Rakasita kasakamam rimata sira katakasi kamataramam mu Deuteronomy 14 agamba problem bayinza obuteesomera abamu nga balika naye ekyamateeka 14 22 then 25 then 27 then 29 just skip 111 ekyamateeka 14 tolemanga kusolooza kitundu kya 10 kubibala byonna eby'ensigo ebinaavanga mu nnimiro mwaka 25 onookiwaanisangamu effeeza n'osiba effeeza mu mukono gwo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyerobozza 27 n'omuleevi ali munda w'enzigi zo tomwabuliranga kubanga talina mugabo newankubadde obusika awamu naawe 29 n'omuleevi kubanga talina mugabo newankubadde obusika awamu naawe ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzikizo banajjanga ne balya ne bakkuta Mukama Katonda wo alyoka akuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo gw'okola. Amina ndowooza ekyo kyeyogerera. We shall surely mu Luzungu nga you shall surely tithe mu buli ngeri yonna olina kuwaayo. Kakati abasinga tetusijja kwetika tooko kulijja ebulemeezi oba okulijja eruweero naye nja kulitundamu kyendaba ekirungi sijja kulitunda 15,000 oba mu kutwalo nti nkendeeze nja kulitunda ezo zendaba nange ezinsanyusa. Mukama nayiga okumuwa ekinsanyusa oba gonja nadima gonja bwe namala okuzirima
nensunkungula bwe nakungula ndalima half acre naye mukama yampa omukisa sibanange sijja kubalimba nina omukisa nina omukisa buli wendaga enkuba etonya buli kufaamu gyendaga ne bwe bamusana enkuba etonya era bagamba nti mulokolaze enkuba egenda kutonya n'abasezi bagamba mulokolaze enkuba egenda kutonya niranya abasezi bangi ninanya abarogo bangi nenze banvaako mulokole nembawo emigaati buli maka nembawo omugaati bwe mba ngenzi abamu bampita maama migaati jajja migaati senga migaati kwegamba nze sisosola kubanga ekiseera ky'okukyalirwa bwe kirituuka balimanya nti omukazi ono kyayogera kyekyo kyali haleluya kakati mukama agamba nti we shall surely do that gonja oyo bwe namutema ogwasooka gwali munene nnyo nga tulina omukolo neŋŋamba ha mukama omugonja ono yandigenze mu kyaki pastor Godson nawako abeetaaga ne balaba ekivuddemu naye neŋŋamba mu kifo kyogenda mu katale ogula gonja let me cost it leka enkota njigule $5,000 awo namanya nti nesedde naye at least nsanyusiza mukama kakati oteeka mu baasa oba $5,000 3 4 2 2 5 kyo mukama kyabakuwadde kyonna ate n'owandikako ne date n'owandikako buli kintu kwagamba oleme kwerabira oleme kuyingira mu kikemo basa ziri ku 10 1,000 ngule basa 10 amina naye agamba nti bwe batosobodde kuleeta kimu kya 10 oba ente oba embizi ng'eyo oba leeta mu buliwo nzijukira bwe natandika okulunda embizi mu 17 embizi gye nasooka okutunda nga sirina ssente salina nazagula mmere ne ŋŋamba kantunde embizi eno nguleko emmere naye kyatuukawo olwamala nembeera guilty sinagula mmere naye nga ndi guilty ne ŋŋamba mukama mbuulira kiki ekibaddewo nja kwenenya nti ekiweebwayo ekibereberye wakiwaayo nakwata $60,000 nenjireeta mu madevaani nga tujali mu madevaani naye nga simanyi embizi kyezigenda kulya neŋŋamba mukama goonoomanya ne tuzitemera emigogo n'ebitooketooke ne tuziwa naye the next day omwami wange yaŋŋamba nti ogenda ddi ku faamu naŋŋamba okay maybe I could help you with the food nagamba nti ono si katonda yampa $3,000,000 nenkwata emmere yonna yamazaako akaseera neŋŋamba kale singa nalidde $6,000 kyandibadde kitya emirundi mingi tukikola olwo nga tuli desperate nga tetulina kyakola naye kambabuulire ndabye tithe nga ekola and mukama totemako kiringa okumuwa ente n'ogitemako okutu n'ogitemako okugulu kumu nawe osigazeeko naye afuneko kimuwe nga bwe kiri kijja kuluma naye kimuwe nga bwe kiri ate butatawaana tithe on gross oleme kutawaana ate kubala ate nzijjeko z'amasanyalaze ate transport ne driver ate ozijjeko ate olyoka otoleko akasigadde okaleetere mukama gwe nawe wandyagadde akikukolere bw'atyo amina amina bwe mbanga kiseera kituusa munjirako ya kakati sijja kuyita mu bingi nnyo eno ye scripture yokka egamba nti munkeme verse 10 egamba munkeme test me olyoka olabe results waliwo tithe ne wabawo offering mukama takugerera offering ne tithe ugimanyi yo teriiko compromise teriiko kutetenkanya waliwo offering waliwo alms waliwo ne seed kakati bw'oba osize ensigo eyo eba nsigo ejja kumeruka emirundi 10 mukama gyagifukirira olyoka ojjamu kimu kye10 obu n'ekiweebwayo kyonooba oyagadde kyonna mukama oyinza n'omuwa bingi nnyo n'ojjako ne alms emirundi mingi by the grace of God sikya strugglinga manyi nti buli kimu gyekiri
naye na struggling anko nga n'omugati ngukweka eri wansi mu ngundi ng'abaana baleme kugulirawo kubanga enkya tebajja kubana gwa kulya naye kati emigati abakozi buli omu atwala kyayagala oba brown oba white nteeka wali ne balonda ne balya ebyo byebibala z'ensigo ze tusiga mu kimu ekyekumi ekiweebwayo arms bakiyita batya okugaba ate mu kisa kya Katonda ngaba n'okusinga ekiweebwayo awali obwetaago tosuubira Mukama agenda kuva mugula leeta oluggi nga gw'olina enzigi zipayirinze wali twanabana kuzimba nyumba yakuzikozesa kwata enzigi ow'omuntu alubike ku bisenge bwebanga kyetaagisa emmere weeri yita abantu mujje mutwale ku mmere nina emmere nyingi bwe bibanga ebintu bingi mu nju ngamba mutole mubanaye mugyemu sukaali oyo mugyemu omuceere ogwo muyite maama nakandi muyite maama Dorothy muyite gundi bonna bajje batwale ye arms ne offering nze ngireeta mu kanisa emirundi mingi Mukama asobola okutwagamba take an offering somewhere faaso egyo jjajja kukinsaasira Mukama ayinza okugamba nti kwata ekiweebwayo kino okitwalire muntu bw'ati oba okitwale bw'oti naye nga teweetumiriza otherwise kimu ekyekumi ekiweebwayo bireete mu nyumba ya Mukama abantu ba Mukama gwe musaala gwabwe badokita baweereza Mukama ba accountants bali kuweereza Mukama bandibadde nabo nga bafuna esente ezimala ne bakola ate nga bwe bakola ki nga bwe baweereza naye baba divided kwegamba oba weekutulamu so ne basalawo okuweereza Mukama full time ekyo twandibadde tukikubirako mu ngalo tukyebalize Mukama abantu okwewaayo si kyangu bannange si kyangu nze ndi mukozi simanyi nti oba full time nsobola okubuulira Mukama mpa ekisa so arms oziwa abantu abanaku banamwandu abantu muntu gora bali mu bwetaavu kwegamba noba ng'ogaba baliranwa abo bwotyo naye ensigo yeyo gyosiga nemeruka ate ensigo gisiga mutaka gimu banange ze siri prosperity preacher naye nze mbabulire okusiga ensigo zimera nasiga emitwalo 6 nawaye emitwalo 6 saasiga nakusiga naye mu Bulumi nali bwali Bulumi kubanga nali sinayo muliyadde n'enusu naye laba Mukama bwaleeta mu miliyoni 3 nenfisa nakwate ne ku miliyoni 3 najjako kimu kyekumi kati bwe tuba abeesigwa ne Mukama ajja kuba mwesigwa gye tuli haleluya kakati bw'okwata kimu kyekumi nga bwe twakolanga ebiseera byedda nga tetunasomesebwa nogamba kati kino kimu kyekumi ngenda kwewa Apostle Mulinde gye nsabira mu wiiki ki ne atende nsabirako negindi ate ne kanisa yange yino n'okigabamu kampekooli eyo efuuse arms ogabako bugabi kati ogaba kya Mukama kyogaba kiri kityanga Mukama akuwadde miliyoni 10 ojjako miliyoni meka si 10 nga miliyoni 10 nzibunya okuteeka mu baasa okutwala mu kanisa otandika noga kati abasumba bazikozesa ki era sente zaffe ne weerabira nti ezo sente za Mukama bw'oba oyagala bakuwa ekinene nawe gaba kinene kola beera mwesigwa haleluya if you decide to give the tithes to anybody obantu wonna eyo ejja kuba ensigo oba ejja kuba arms mu maaso ga Katonda tosasudde era omulyi alina obusobozi okukola ki okukukolako nga bw'ayagala so let's not confuse bino ebintu nga bwe biri eby'emirundi ena benefits of tithing bw'oba kuwa kimu ekyokumi Mukama akukuuma eri omulyi ogwo omwoyo gwe bayita the spirit devourer is a spirit gulondoola ne gumanya Joan tazitaddeyo pastor takoze bwati kati ne gulondoola wegwe umanyi we gukukubira oba olwara sente zonna ne zigenda mu ddwaliro oba ekuba emmotoka y'omupiira ne gugonooneka omupiira ate guli ku mitwalo 8 ate obye emitwalo 2 kwegamba n'olaba nti ki tulina kumanya mazima favor with God continually
continually, and it is continually, like I've said. Mukama bw'akikola mujulizi wange sirimba. He gives you open heaven. Akugulirawo ebituli by'eggulu. Ebituli by'eggulu siga nti mu ggulu mulimu amadirisa gali kasuke aweereza koleki, naye ebituli by'eggulu, they are unique ideas. Ye favor gyakuwa enkuba n'etonya nogenda wakiso ne baga mulokolaze enkuba egenda kutonya, ebweyare mulokolaze enkuba egenda kutonya, eruwero mulokolaze enkuba egenda kutonya. Ate eyo ndagaano yange ne Katonda yamanyi lwaki yakikola, naye akikola nemwebaza. Lumu nali nkaba ne ngamba Mukama, enkuba tejja kutonya mu musanda guno ne bwe nagendayo, era enkuba tegenda kutonya. Mukama nkoze ntya? Natuuka mu ndiraanwa wange alina gundi Naikonto bohol. Nangamba mulokole, mpulira mu mutima gwange Mukama ngamba nkuwa amazzi ofukirira olusuku lwo. Hafa neka yagonja. Omusajja nampa amazzi nenfukirira, yangamba nti weerezanga omutwalo gumu ogw'amasanyalaze okube amazzi nga bw'oyagala, tetufugira ku makya n'olweggulo. Eyo yenkuba Mukama gye yatonyesa. Namanya nti kati Mukama atatonyeseza nyingi mu kiseera ekitasoboka. Naye lwaki? Lwa bwesigwa. Kakati Mukama akuwa opportunities, akuwa unique ideas. Nakuga nti kola kino, waliyo embizirwa eziddiba. Naye kye nakola ne ntandika okuleetanga eka. Ndi mulunzi wa mbizi, by the way. Yeah. So nentandika okuleeta ne bagisala nendeeta omuntu professional choppers na choppinga bulungi nnyo nentandika okutunda bwento nga nzisibye bulungi. Kakati nagenda okulaba nga ekyo tekimpa kimala, nentufuna spices zenzijja obweru, nentandika okumarinate nga nenzigira, nentandika okutunda ebyo ng'omuwulu ajja nateeka butesi mu oven n'alya, tayongeramu kintu kirala. Kakati nagenda okulaba ng'embizi gye mbadde ntunda emitwalo 3 n'okugula twegayirira bwegayiriza abaguzi nga nze nzijjamu emitwalo 66 oba 7. Kakati olaba ago magezi bannange, oyo muwala wange nga mulaba wano. Kakati Mukama n'abawa emirimu emirungi. Abaana babala ne banoonya emirimu ne bakola ki nga gwababo emirimu babasaba. There is a job in Bank of Uganda. Wandyagadde ojje okole consultation for kyeyo ky'emyezi 3. Yalina okuganaga, no, I don't think I have the time, I'm serving God. Ne ngamba Mukama ekyo kiki? Kwegamba banange, let me boast about my God. Kwegamba unique ideas nazikuwa, opportunities nakugulirawo. Omuntu najja nakwegayira gula ka ploti kange kano, wagezaako dda tolina okwongere kukako. Akantu ke wasasula gwe wasasula milioni 12 yakakuguza milioni 6. That is an opportunity. Ekyo kisa n'omanya Mukama kyakikoze. Kweganze ngamba Mukama bino bibyo gwamanyi bw'obikola. Hallelujah, hallelujah, the lamb that was slain. Kakati Mukama mulungi. Mukama ajja kuwa mikisa n'abaana bamwe. Ne mu kusoma kwabwe tebajja kustrugglinga. Nagaga lwadde nagwo tegabakwata. Waliwo endwadde nga zize Mukama akikiriza by the way, tetujjaga nti anatujjako ebintu byonna. Azikiriza naye alina engeri gyakuyisaamu, alina engeri gyakujjanja, gyakulabirira gwe ne bitaba buli kaseera n'otolwala ne bw'olwala tolwawo ku kitanda. Haleluya. Waliwo omwami omu bamuyita J.C. Penney. J.C. Penney is a very big company in the United States. Etunda ebintu bingi nnyo, bagaga nnyo. Naye J.C. Penney family bweva mu family ng'etithinga oyiga. Kakati yagagawala nnyo. Bw'aba agagawadde ng'alaba kisuse nagamba naye, what is this? Leka nkeme kino kya Marakayi kuba luli kwe yasasuliranga, ndeka nkeme. Kakati n'alyoka agamba nti kale nze kankole. N'akola, teyaddamu kuwa kimu kya 10.
yagwa yagenda sebenkerera nagwa n'abeera ng'agudde completely naye olwe yeenenya ekisa kya Mukama n'amuzza. It's one of the big companies etunda engoye etunda buli kintu kyonna nga bw'onoolaba ga Shoprite ga wano gano this is nothing ne ga game naye nga ono omuntu kye kyamutuukako. Waliwo abantu abalina principles. Waliwo mu Rwanda, the late mu Rwanda, you can't believe nti yawanga kimu kya 10. Yawanga kimu kya 10 ne mu marogo ge gonna ne byakolanga byonna naye ye yawanga kimu kya 10 n'agitwala mu kanisa ye. Mukama the principle works for the saved and non-saved. Si abalokole bokka. The principle is godly. Mukama nga bw'atonyesezza enkuba ababi n'abalungi n'ekyo bwakikola nnono ya Katonda. So tujja kubyongerayo oluvannyuma. Kaakati bwe weewola neva otokisoma Leviticus naye yinza okisoma Leviticus 27 3:31. 27, 30 and 31. The supersonic speed. Okay. Ekyabaleevi 27 olunyiro lwa 3. Era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi obanga bya nsigo za nsi obanga bya bibala bya muti bya Mukama biba bitukuvu eri Mukama. Olunyiro lwa 3. Era omuntu bw'anaayagalanga okununula ku bitundu bye eby'ekkumi anaagattangako ekitundu kyabyo ekyokutaano. Era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ente oba eby'endiga buli eyita wansi w'omuggo ebitundu eby'ekkumi binaabanga bitukuvu eri Mukama. Ndowooza weewo. Kaakati when you borrow the tithe nze kati bwe twewola kubanga emirundi mingi njewola bwe mbanga nkuŋŋaanyiza nyinza okulaba nga webuwezeyo nga webuwera neŋŋamba ezo nsawo 5 za kasooli. Kaakati leka njire kati kasasande kaakati bw'ozeewola webeera honesty kaakati ogisasula n'ekimu kya 5 oyongerako kimu kya 5 oba gubadde mutwalo ojja kusasula gumu kitundu oba gibadde miliyoni ojja kusasula 15. Wulira obulumi, that is a pinch. So bwe tuba tuzibyewola tukole ki tuzeewo naye n'amagoba ako kuliko amagoba kekakwakulizo. Otherwise twandibadde tuzeewolera ddala ne zimala n'emyaka 2 emirimu gya Mukama ne giyimirira. So when we do not tithe, summing up, when we do not tithe, we are disobedient to God. We are disobedient. Tuli bajeemu. Heavens are shut. They are closed. Enzigi zigaddwawo ezeggulu, emiryango gy'eggulu gigaddwawo enzigi. Tojja kulaba nga byokola tebigenda oba kino nga bintu byange bibisikatidde nga tebigenda nga ki. Ojja kwegamba bw'obanga otegedde amazima ojja kulaba nti kino waliwo ebyesiba lwakino na kino. Go back and search yourself. Nze bwe nalabanga nga bikituuse bwe kityo nakwatanga ensigo nenjitwala eri Mukama nenenya ne Mukama size ensigo eno kankomewo oba nasobya oba byagenda bitya kubanga waliyo emirundi mingi bye twabikolanga naye Mukama n'akusaasira n'odda bujja. God has no obligation to protect you, to protect your business. Kwegamba Mukama tajja kuvunaanyizibwa kubanga akugambye you are cursed with a curse. Kino si kyangu okuwulira, kyetaaga omuntu akuze mu mwoyo. Naye
byokoma okukiyiga ng'okyali muto kikuyamba kinene nnyo. Nze abaana bange pocket money bagitayizingangako. Kakati oba omwana asobola okutayizinga ku pocket money, omuntu omukulu akola akalimu lwaki tasobola kutayizinga? God has an obligation to protect your business. Kakati nja kubawayo gundi emu yokka ndowooza tuwunzike. Na swine fever abaddewo mungi nnyo ndowooza mukimanyi mu Uganda yonna, especially ebitundu bya Luweero. Nagenda mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama, wagamba nti you rebuke the devourer. Mukama Katonda, embizi z'abantu zifudde. Omukwano gwange yankubira nga afiiriddwa embizi 5 n'omulala ku foramu yafiirwa 3. Nentandika ne ngamba Mukama nkoze ntya Mukama. Nensoma mu Bayibuli Dawudi Mukama bwe yabonereza bwe yagala okumubonereza namugamba mpereze plague oba abarabe babalumbe oba wabeewo enjala kibe kwegamba gwerondawo. Kakati malayika owokufa n'agenda ngatta ne abantu bafa bangi 8,000 ne bafa. Naye we yatuuka ku gundi ku stressing floor of honor, malayika ng'agorodde omukono bw'ati Mukama n'agamba lekeraawo ekimara. Bantu ba Katonda, baneiba bange kati nga Pastor Sam Wodi nono wali bwali okusala oluguudo, oli ali doctor, medical doctor, omulala mulunzi w'amaanyi nnyo mu kitundu, ye mulimi asinga gwe tumanyi, nga nze ndi wana cross. Embizi za doctor zaafa zonna, teyasigazaako n'emu. Omulala embizi ze ne zifa, teyasigazaako n'emu. Nze Mukama yateekawo omukono, tekwafaako n'emu. Nabeera ngawo ne nga Mukama golola omukono taata, golola omukono like you did on the threshing farm of Ona. Leka bikomaawo. Kwegamba of course bampita mulogo olumu, bampita mulokole, bampita mulogo, naye ku luno baakakasa nti bulokole. Bagamba kuba abarogo bandibadde babidekerawo, naye embizi zange tekwafaako n'emu. Ne neebaza Katonda ne ngamba he has rebuked the devourer. The devil has not attacked my blessings. Do you know how many people are looking down for your downfall? Abantu abagala mugwe osirane mukimanyi gye bali, naye Mukama Katonda ateekawo omukono gwe nagamba oyo mwana wange tulina endagaano ya kiweebwayo. Simple, very very simple. Tojja kutabana na bingi, very simple. Endagaano ya kiweebwayo ne kimu ky'ekkumi. Oyo ali protected. Era nakati nkyewuunya nange saabitegeera newankubadde nali mbisaba naye saabitegeera. So Mukama bw'atyo bwakuprotectinga. Abarogo bajja nga bino gundi swine awedde ne bajja bonna kuzinira ewange ab'oku kitundu. Abamu baali bukunya, abalala bali mu mbugo, abalala bali mu madiba. Kakati nina mutabani wange, very stubborn boy, yatekinganga video mu dirisa ng'atekinga video. Kakati for one reason ndowooza ne bategeera tiwaliwo abaketa, baali baze kunsera. Kakati ne bakwata effumu, baali bagenda kumufumita effumu nadduka. Omulala wamundayibwamu naye n'abaparalyze nga takyasobola kuba bikafaananyi. Naye kwegamba bo bajja okukola ki to curse me. Lwaki nze tekintuseeko nga bo bonna kibatuuseeko. So n'olaba advantages nyingi ebira tujja byongerako mu service eddako sobola kubimalako, naye twebaze Mukama olw'ekyo kyakola. The best testimony is gwe yivudde mu gwe, kubanga ogimanyi ogikakasa ya mazima. Tosobola genda mu maaso ga Katonda gwa testimony ey'obulimba. So Mukama bw'owa testimony oba ozimba abalala,
oba ozimba abalala si ku boastinga si kukola ki kyago asobola okikolera Joan ne Pastor Godson asobola okimukolera naawe asobola okikukolera naawe asobola okikola noli kakati nga tumaliriza mbadde tusalemu ebyamangu twaluddewo tusabe buli muntu yenna nga tewali atunulira munne tusabe Mukama atusonyiwe oba tubadde tusasula bubi oba tubadde tuwaayo sadaaka ennema oba tubadde nga ogamba nti nze sirina kiweebwayo olyaki buli otambuzaki airtime gwogula muguzaaki kakati tuba balimba ate tulimbye ate tubbye n'olwekyo katusabe Mukama atuze bujja abadde atawaayo kimu kyekumi tubeere beesigwa owanike omukono oswaze sitaani mu bino byonna bye tukola tuba tukuba sitaani empi you slap his face n'agamba bantegedde gundi Samoni eno sijja nali ntegese byakuzaamu bantu maanyi biki naye Mukama nagenda okulanga emirembe gibuze ne mugana naye Mukama oyagala kinga mpulira tokiriimu Mukama natandika okumpa tithe and offering mubuliri nga nebase nze Mukama ayogera nebase kuba njogera nnyo olumu mba tubize yampa nebase yatera okumpa enyimba ebyawandiikibwa ne direction kakati nga tewali atunula buli omu omuntu ng'obadde tosasula kimu kya 10 mu bwesigwa ng'obadde okitema amatu n'okibajjako oba nga obadde tokiwaayo noga sirina tugorore omukono tusabe Mukama tusaasire atusumulule olwaleero Apostle I've already called the Apostle God knows you pray you are going to lead katugende tusabe twenenye kubanga kino kigambo ky'amaanyi Katonda waffe tuzze mu maaso go kwenenya tukulire za amaanyi tubaade tukuwa obuntuntu nga tubusazeeko nga tubukendezezza tuze mu maaso go Taata kwenenya ng'abaana bo tuli mu nsobi tubaade nga tetutegeera oluusi ebintu ebituyitako ebitunyigiriza nga bituziba amaaso nitutya esente zigenda kugwawo tizijja kumalako omwezi nituzikutulamu nituzisalako nitubala nitusimba kalaamu Mukama tubale babbi tukubbye tukunyaguludde tuzze mu maaso go nga twegayirira twegayirira Mukama tusanyuwe Mukama Mukama waffe gwe Katonda waffe gw'omanye buli kimu kyonna kye tukola ekikula mu mpakumpa eyo mu nzikiza gwe tiwali nzikiza eyinza okuziyiza amaaso go okuyitako buli wamu wetubeera obeerawo Mukama katuzze mu maaso go otusanyuwe kubanga tukutaade mu bokisi nitulowooza nti kino tokisobola bwetukuwa zonna zetusi ezisigaddewo tizijja kumala naye Taata tulaba mwana wo Yesu Kristo mu byennyanja 2 n'emigaati 5 yaliisa abantu 50,000 yegwe Katonda azaalisa ebisigaddewo nobibeera ebitono olwaleero Mukama tukusaba otusanyuwe otujjeko kino ekikolimo Mukama obuno obutiitiizi nti esente tezijja kumala Taata twala obutiitiizi otujjeko obutiitiizi Mukama otujjeko obutiitiizi obutufuuza ababbi abananfuusi Mukama tusanyuwe Mukama kino kitukutteko Mukama kubanga Taata oluusi tutunula nti esente zino nkankwekeko katono nitubanga Ananias eyakutula ku sente ne Safaya nibafa naye Mukama ekiseera kino totuse otusanywe Mukama twenenya tudaabule Mukama tuze bupya
Mukama tujja kukitegeera nti bwe tukuwa omubujjuvu era ojja kukizaawo. Tolya nze amaanyi, tolya nguzi. Mukama tusanye, Mukama tusaasire. Mukama gwe nannyini bugagga, ate obugagga bwo tubeerako kikolimu. Naye twekolimidde nga tukubba. Tunaaze lwaleero taata, tuzze bupya, tudaabulule Mukama. Mukama leka omusaayi gwo gutuze bupya, tube n'entandiko empya, omusingi omupya mu linnya lya Yesu Kristo. Tweyanziza Mukama, tweyanziza Mukama, tweyanza kuno obujulizi bwetufunye leero, obukakafu Mukama, ntwego Mukama, gwe Mukama. Tuleme okutyanga mukoka, tulemenga okutya nti omugga gujja kujjula gutumere, kubanga gwoteekawo omusingi, gwoteekawo entindo. Mukama tusanywe Mukama, tusanywe Mukama, gwe Mukama. Tuli mu maaso go leero taata, nga twenenya. Tuli mu maaso go taata, tuli mu maaso go taata nga twenenya. Mu maaso go tuli tukwenenyera Mukama. Tusanywe leero, tutandika ku musingi omupya nga tukimanyi nti oli mwesigwa. Naafe tulina okubeera nga beesigwa ku kigambo kyo nga bwe kizze. Olwaleero tukifunye, tukitegedde Mukama. Sataani tajja kukibba, tajja kuleeta obulimba nti sente tizijja kumalako. Bw'oweeya ekiweebwayo esente sigala tizijja kumala. Mukama tusanywe, tuzimbe leero taata ku musingi ogw'amaanyi, ku lwazi. Tubaade mu ntobazi, olwaleero tuvudde mu ntobazi taata, tuze ku lwazi. Olwazi tunyweze ku lwazi taata, tunyweze ku lwazi taata, tunyweze ku lwazi. Let's just take a moment of silence to tusirike mu maaso ga Mukama. Mukama tusanywe, tusaasire Mukama, tusaasire Mukama. Ayi Mukama tusaasire. Omutima gw'obutiitiizo tujjeko Mukama. Tujjeko omululu Mukama. Jangu Mukama otununule. Tumanye nti oli mwesigwa. Ekigambo kyo tulina okukyesiga. Olwaleero taata tutandise ku musingi omupya. Tuyambe Mukama tutambule ku guno omusingi omupya. Tulabe ebibala byo mu bujjuvu. Weebale nnyo taata. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Amen. Amen. Weebale nnyo, weebale nnyo. Amina. Tuwenga za Mukama. Amina, amina. 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 Mama weebale nnyo. Kino ekigambo ky'amaanyi kizimba. Amina, amina. Katugenda ssaawa za kuwa ekiweebwayo naye
abo abali ku mukutu tubaaniza mwenna era tujja kubeera ne account numbers ne simu eziriko mobile money katweyo mu bwangu kubanga obudde ebirango katweweeyo okulaba nti tukomyawo ekiweebwayo n'ekimu kyekumi kya Katonda titumulya za amaanyi. Twebaza nnyo ku biweebwayo bye mutuwadde okuzimba ekkanisa era omusingi gunaatera okuggwa. Mwebale nnyo buli kimu kyonna, buli sente gyejja, era bwe mujja bano abali wano nammwe bali ku mukutu mujja kulaba ebimu nga bwe tutambula ku musingi ogw'ekkanisa. Katweyongereyo okwewaayo mu nnaku zino 50 ez'okusabira ensi yaffe, naye era kyamugisa nnyo mu zino ennaku 5 omusingi gw'ensi g'amaka. Tulina okulaba nti tusabira ensi yaffe ate tusabira n'amaka gaffe. Zino ennaku entono ezisigaddeyo oyinza okwewaayo n'oteekako ennaku z'okusiiba, n'osiibira ekika kyammwe oba amaka gammwe, nimulaba nti Katonda bw'anaaba azimba ekkanisa ye, enzigi z'amagombe agatayinza kugiyitako, naawe eka yammwe ekika kyammwe kijja kubeera nga mwekiri. Waliwo ekyetaagisa kuba mu NGO board, beetaaga ffe abasinzira wano oba kabuso ba GFM y'ekkanisa yawe eyawamu, twewandiise tuweeyo adresi zaffe, amanya gaffe, naawe wetubeera, kubanga twagala tubeere ne rekodi y'abamemba ba GFM. Kino NGO board ekyetaaga kiragiro kuva mu NGO board. Era tugende mu maaso nga twewaayo okulaba nti ekimu kyekumi n'ekyewaayo kirimu amaanyi bwe tukireeta ate nga tuli basanyufu. Amiina. Mwebale nnyo ku bino bye mutuwadde. Nja kusaba mukulu Edikon Emma ajja asabire ekiweebwayo atuwe n'essaala ekusiibula ssaawa zino tuddemu ku saaviisi eddako. Amiina. Amiina. Katusabe tuyimuke twebaze Katonda olw'ekiseera kino ekirungi kyatuwadde. Katonda waffe omulungi ow'ekisa atajulukuka, nangini buyinza, nangini kitiibwa, nangini ttendo, nangini kwagala, yegwe essuubi lyaffe, yegwe kiddukiro kyaffe, yegwe maanyi gaffe, yegwe mubeezi atabulawo mu buli mbeera yonna. Tukwebaza olw'ekisa kye ekingi ekitajulukuka, olw'olunaku olwaleero otusobozesezza okukuŋŋaana mu kifo kino. Tukwebaza wabadde wayiseewo akaseera, naye tukwebaza kubanga otusobozesezza wamu n'abooluganda bonna gye bakuŋŋaanidde olunaku olwaleero. Twagala okwebaza olw'ekigambo kyo ekijjidde emaanyi olunaku lwaleero, olw'okukyusa emmeeme zaffe, olw'okukyusa emitima gyaffe mu kigambo eky'okuwaayo, mu kigambo eky'otithinga. Mukama, tukwebaza kubanga oli Katonda owa seasons Mukama, era kyekino kiseera ekijja nti tusobola okutandika obujja
tusobola okusembula obujja ate ne tufuna omukisa omujja mu mbeera eyo. Tukwebaza olw'omuzaana gw'okozesezza okuleeta ekigambo kyo, era tukakasa nti nga bw'oweereza enkuba nejja neetonnya n'emerusa ensigo 3:6 bwe kityo n'ekigambo kyo kakijje kimeruse okukkiriza eri emitima gyaffe, tusobole okutambula mu ssuubi eddamu, tusobole okutambula nga tulina okukkiriza ndi bwe tutuukiriza ennono zo naawe obeerawo okukola ekigambo kyo kyetaaga. Era twebaza olw'ekisa kye ekingi olwa okuwaayo kw'abaddu bo n'abazaana bo. Tukwebaza Kitange olw'obugabirizi bw'obawadde. Tusaba Kitange ataggwaawo bayimirire mu kukkiriza nga ku batodde Mukama ogenda kubawa omukisa ogw'omuyiika. Onenye omubi omuli ku lwabwe Kitange ataggwaawo mu mirimu gyabwe, mu misomo gyabwe, mu bizinesi zaabwe, mu nnimiro zaabwe. Mukama buli kimu kye tunaakola kye tunateekanko engalo zaffe kiweebwa omukisa, kubanga tuli beesigwa mu bwakabaka bwo. Kitange ataggwaawo kitukuze okiwa omukisa na bakulembeze mu minisitule eno abagenda okikozesa Mukama kikole olw'okutwala obwakabaka bwo mu maaso, erinnya lyo litukuzibwe era liweebwe ekitiibwa. Era Mukama nga tuva mu kifo kino tusaba obukuumi bubeere wamu naffe, tusaba obugabizi obutambule wamu naffe, tusaba ekisa kyo kyeyongerere obulamu bwaffe Mukama, ffe wamu n'abagolwa lwaffe n'ebyonna bye tunaakola ate okutuusa tunasinkana nate sabiiti ejja. Leka ekitiibwa kyo kyeyongere okweyoleka mu mirimu gyaffe, obulungi bwo n'ekitiibwa kyo bikuddirayo Katonda wange, kubanga osaanidde. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okisa ekimwuka Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mwebale nnyo okukya. Mukama abeere nammwe. Tubagaliza wiiki ennungi ejjudde obuwanguzi. Wamu n'abali ku mukuti mwenna tubaaniriza technical team ebateekeko mutubuuzeeko mutuwuubireko. Tusuubira nti tujja kubeera ffenna mu sabiisi ezinaddako mu maaso. Mukama abawa omukisa.